Balamusizza ab'ebitiibwa abatulaba era abatuwuliriza. Mwebale buli omu gy'otuusaako engalo. Lyonna omukutu gwaffe guno twaguwadde erinnya Oluganda Bugagga, mukutu ogugenda okutuyigiriza awamu n'okutusomesa olulimi lwaffe Oluganda. Tugenda kuyigirako ensonga nnyingi kw'otadde grammar, empandiika y'olulimi Oluganda nga mw'otwalidde enjogera z'olulimi Oluganda mwe muli engero, ebikokyo, ebitontome ssaako n'okusoma obutabo obw'olulimi Oluganda obwawandiikibwa bakadde baffe. Ennaku olwaleero kuleetedde ekitabo kino. Kitabo kirungi nnyo nnyini ddala, kitabo kiwoomu okuzaama, kitabo ekyaweebwa omutwe Omuzimu gwa Kasooba. Kitabo kino kya layisi nnyo bw'oba okyagadde osobola okukifuna mu matundiro g'ebitabo byonna mu Uganda. Kitabo kino kyaweebwa omutwe nga bwe nkugambye Omuzimu gwa Kasooba, naye nga kikwata ku bukessi obw'ekika ekya waggulu. Omuwandiisi eyakiwandiika ayitibwa Edward K.N. Kawere, naye ng'atulaga attottola omuwandiisi ono atunyumiza omuvubuka ataali mbega naye eyawalirizibwa okubwesogga olw'ebintu ebyamunyiiza. Attottola ebizibu n'obuzibu bye yasisinkana, enfunda ze yabulako katono okukwakkulwa Walumbe, ne ku nkomerero ng'akozesa obukujjukujju n'omukisa n'ayamba mu kusattulula n'okusiguukulula obubondo bw'ababbi, abatemu era abakozi b'ensimbi enjingirire, ababbi abaakaabya ensi akayirigombe era abaali balemye ab'ebitongole by'abambega okufumbiikiriza kubakwata. Olugero luno lujjudde obukessi obw'omutindo ogwa waggulu ennyo era bw'otandika okulusoma mu butuufu tosobola kussa kitabo kino wansi. Olwaleero tambula nange, beera nange, neeyungaako neegattaako wamu n'okuyita mikwano gyo ab'Oluganda abako n'ab'emikwano bonna tunyumirwe ekitabo kino. Ekitabo kino olwaleero tugenda kutandika n'essuula esooka ey'ekitabo kino. Ssuula eno eyitibwa Kakulu Asomba. Kakulu Asomba. Omuwandiisi atugamba siikuliisa eyo, abaalugera nti ebinwa bikyuka, amalusi gafuuka engeregeze, ddala baalutuusa. Kale kaakano laba nze eyalina amaka agabuguma, newankubadde saali nnigi, kati nninga gwe bagamba kaamukujje, era ddala namutinda. Enkelembe zange ensi yazigabana dda, n'ennambejja ssenkaaba n'amwezza. Enkuba z'omubiri zonna zireegoose, ennyingo zitadde, n'amagumba gakubagana nga bbune w'omukovu. Ntuula era nsituka nkekejjana bukekejjanyi, n'amagulu kambwano nsejjeza asatu. Agenda maaso atunyumiza nti ekyenyi emiziziko gikyefuze, gikirako egy'ensaamu esaaka, n'enviiri nazo gy'obeera nti wamma buyira bwa jjobyo. Bw'ontunuulira nga nno njogera, nkirako abaana gwe bayeeyereza nti yabamaamulira enkuba yaabwe, so nga ate bwe mba ndya mbulako katono okufaananira ddala lye bagereesa, ekkovu era eryakatiko. Kati ndi nkambaggwa, nkanduse, nnyaluse era nkaddiye. Musajjawo eyalinga settaala mu lutobazi, kati mbendabenda bubenzibenzi, n'omugongo gulinga muyini gwa nkumbi. Amaaso gazzeeko ebiranda n'ag'ekiriga gadda ku bbali, era ntunula buzezengere. Eyali kabiri nagenze nankyukyuse, n'omubiri nsumise gwa kikalaba, owa anti ataakulaba, ddala Kakulu Asomba. Bwe mba neesumaalise neewunise mu ggombolola w'ennyumba yange, n'okuwuuna ng'ewuuna, era nga neetooziirira ku ntidi yange, sirina nkumaakuma yadde ambudaabuda, ebirowoozo binneesomba. Emmeeme yange erwejjemba n'etolontekera eyo ekkuzimu mu bunyomero bw'ebisegguusi bw'ebiseera ebigenda biziŋŋama n'okuzimirira.
ntera okwewuunya nga bwe neebuuza ntera okwewuunya nga n'okwebuuza kwe ntadde ekyandesaawo omulimu gwe nasomerera ogw'eddembe ate nga n'omukemba tegwali gwa lusuluuju oba culuculu male neesogge guno ogw'obwaleebuleebu ne wenju ogw'obwambega omulimu ogwanjaya omubiri embavu n'ebirowoozo okutuusa jjo luno lwe nagunnyuse nga ngukulunguluddemu ddala emyaka 3 beddu. Atunyumiza tugamba nti simanyi oba yali kavubuka ye yali ampaga oba kwali kwagala kuwoolera ggwanga kuba tugumbulira fiida mu maanyi bye byandobera okusooka okukengeera n'okulengera ekiziiza okulengera ku kiziiza ne kateketwe ebyali byekiise gye nali ŋŋenda okwefubitika. So nno ng'ekkwano lyaffe ettinkizo byali bizzeemu enkenyera era nga bitandise n'okusebbuuka n'okuseerera fiida amale atuve ku maaso ng'entabwe esibuka ku mukukku gw'ebbaluwa gwe yali ankulubulidde. Wabula ndowooza nti oboolyawo nga zaali mboozi za Kasooba n'obugambo bwe yatunywenyekanga nga tuli bato ng'asavuwaza obulungi n'emiganyulo ebyali mu bwambega. Ebyo bye byafuuka omubumbirano okwatonderwa obwambega mu bulikkondo bw'emmeeme yange. Ebyagwawo byatengula na kubennanya bubennanya ekyali kigoneredde muli era byakwata ku mmanduso ng'ekintu ky'odomola nga bwe kyetubika. Tugenze ku ssuula ey'okubiri. Agamba nti Kasooba yali mulirwana wa kitange ow'omu ddembo, muyitirivu era nga mbega ffuluku atayogerekako. Tewaali muntu yali mu biseera ebyo ataamumanya anti nga buli mumenyi w'amateeka gwe yayolekezanga obwanga. Erinnya lye ery'obuzaale yali Nakatandagira naye nga yeeyita Kamirabucu amanya tugakwate. So nga ate bo abamanyi baali bamukazizzaako lya Kasooba nga bamuyeeyereza ng'aketta era eryo lye lyali limanyiddwa wonna. Nze we namumanyira Kasooba nga musajja mukulu attuludde, yali mulangaatira gwa musajja era nga yali mulangaatira gwa musajja ate ng'alinamu entunnumba, amagulu ge nga ga nkobogo, omubiri musiiwuufu, ekyenyi kya mpumi kigazi, amaaso manene matungufu matwakaavu, emikono gya ntaala era nga ku gumu nga kuliko nnamagalo, enviiri ze nga zitandise okutobekamu, omumwa nga musondolevu mufunda era nga ku gw'engulu nga kuliko essulubu libula kumalayo kifuba kye mu bugazi. Yagendanga n'aliranga n'alisondowaza ku busammambiro ng'alitunuzza waggulu. Okwo bwe wagattangako okubeera kwe ow'eggume n'okutunula ng'eriiso amulungula limulungule gwe wamma n'aba omuntu atajjikako lukamyo era atiisa. Yalina ennyindo nsitaamirivu ndeeruufu n'amannyo nga gasingako agannabangogoma okufuma era nga n'agamu gasiiridde gatandise okukunkumuka olwataaba gwe yafuuweetanga obutasalako. Yayambalanga ekkanzu ya Japan oba fiizi ey'omuleera ekoma waggulu w'obukongovule nga munda asoose kwambaliramu effulaamu n'empalo ekamiimo empanvu eya kkaki, olwo kungulu n'ayambalirako ekkooti nayo era nga ya kkaki. Agamba nti ku mutwe yateranga okutikkirako enkuufiira ya seppeewo mu bigere n'anaanikamu ebigatto ebiddugavu ebibyabyatavu oba binkya. Embooko ye nalubambula eya Nnabasasaana n'emudda enkwawa, olwo ne ziryoka zitwala Sebinaagira ng'amooma. Abantu Kasooba baamutyanga nnyo
okuggyako ffe abaali mikwano gye, ffe nga tetumutya namu n'akatono, era taata bwe yabanga taliiwo ng'agenze e Bukedyo okugula ppamba, ate ne mukwano gwaffe oyo tatalise mu gigi egya Kamusuube oba weewo ng'ewuwe gye tukubira ekkwenyu n'okwetirisiza. Naye kitaffe bwe yabangawo nga ery'ewa Kasooba tulisuulamu omusanvu, anti nga kitaffe tatukkiriza kugendayo newankubadde nga balinnya mu kimu era nga buli omu ewa munne gy'akubira embwa n'eboggola. Kitaffe teyatukkirizanga na kukyala walala ng'agamba nti omuntu tasaana kugenda ng'awuunyeera atyo. Weewaawo nnyaffe yali mukazi ataayagalanga kuginika oba kutiitiibya mwana, kyokka bwe twasigalanga awaka naye yekka ng'atuddiramu n'atukkiriza okugendako mu bannaffe. Oluusi yatunyumizanga ku bugero n'okutuyimbira ku buyimba obw'edda nga bw'aluka ekibbo oba okusona omukeeka awo mu budde obw'eggandaalo. Olumu ku nnyimba ze yayimbanga lwali ku Nakatanza, era yayimbanga bw'ati. Mujja kunsonyiwa oluyimba olwo sijja kusobola kuluyimba kuba simanyi maloboozi ki bwe lwayimbibwanga. Ennyimba zino katuzibuuke tuzireke tugende mu maaso. Agamba nti nga tuzze ku Kasooba yali muntu muzibu okutegeera, era ng'osanga abantu kye baava bamwogerako ebyappa entakera. Lumu maama baba balojja n'omukyala omugenyi ne balengera Kasooba. Omugenyi kwe kubuuza maama nti, mbu wamma oyo omusajja alina eribindi emitwe esatu lyafuuweeta buli nkya ng'alyolekeza buli ludda ng'ataddemu eddagala ery'ekizuuzi n'ery'okuwungula n'okutamba